nabuza menta mana oba ofunye sente oyinza kola ki ngozifunye mu bungi nangamba nkutwalako out ne tugula ice cream nga mungi nga muyitirivu mu bwimbawo bwonna. I just want you to put a line out. Line out. Emusana. Oli mwana wa Tembe otambuza simbo atoli kambejja siraba gamba ko. Awulidde mwana. Tumongere mukama. Nilake yawandiise akapya. Akapya yakampandikidde Helen Menta. By the way no muwandiisi wa maanyi era bane every writer out there kuba namugambye nagambye omanyi Diwikotazi Big Devi badde nsaba omwana ono mutwali mumukwate abeko ne kyampandiikira awandikira nzenzeka era bane buli ayagala omanya abayimbi beegiraagira balaba buli alina ku masannyalaze kati olwokuba yalabye nga bampandikidde tune ngeza nendaba omuyimbi yenayina gye wa Menta mbw amuwandikira tune. Yo man ndisitede bro nyo nekitebe kyewantademu masannyalaze webale nyombo kati musimasemberayo ntuule wano akale nsemberayo tuulewa eno bagiyita waliwo akagambo kabayogedde mu kusooka n'ogamba eno bagiyita nkugemye mu lulimi olusoga. Bana mukoba mutya ninza omwana waimwe Latiwizi aka AUG original mwana benda ino man njagala kutandika Uncle Lati yo manya bamwe bakutegeera Latiwizi atandikirawa Latiwizi atandikira wa producer bamita Big Devi. Big Devi nali awo by the way nze natandika endongo nga siri muyimbi. Manyi mwana abayimbi balimba nnyo ne bagamba musimanze natandikira mu kyaki n'atamanyi kuyimba. Buli omu ayagala atandikire mu kyaki kuba bamanyi bakikwata bukwasi mu twembo nno buli atandikira mu kyaki aba amanyi oyimba. Nenze just nali musajja mukujjukujju. Era kuba ndowooza inspiration najijja ndowooza ku mami wange era awiza nnyo ennyimba zaba Westlife. Zimba za Westlife nga ziwuliriza nnyo kati nange nentuketisa nenziwuliza nenzitegeera. Osegeera. Kati nembeera awo nze nali musambi wa kapiira. Era ndowooza ne tuition wange wa from P5 nali ku kapiira. Basari paka senior 4. Then inesomero nali kati muzayi wange natukanga mu senior 3. Nangamba omanyi wobo samba omupiira bakuzaayo ke mabega. Baga sokodeyo ko mu senior 2. Babalaba ogenda nnyo. Oseya kyobalanga abasambi b'omupiira omusanga nga mukulu naye nga ali mu senior 1 n'ogamba waagwani. Sijja kubamenya naye nga bangi nnyo. Bangi era tubalege. Oseya kume musajja watu bamuteekako buli kaseera. So kati muzeyi wange n'atuuza wansi nangamba muzeyi wange mwagala nnyo. Nangamba omanye ekiriwo njagala nkutwale ku ssomero osooka omale candidate class eno then obiddemu eby'omupiira after netukkiriziganya naye nantwale Masaka ssomero baliyita Masaka Parents. Mwena big up on yourself Masaka Parents students. So when nagendayo omanyize kuva dda njagala nnyo okuba owakabi mu kifo we natuukayo omanyi babola twalinga tuli bagira mu kirasi ne pule noteekawo embeera oli mu bisando lyabavaako kati ntuuka eri nga blood toyina kyobagamba musamba kapiira
abali ba planning kid naawe either okufuka wakabe no kubanga ozina big boy obanga oli DJ kadanko oteka wembeera obanga oli muyimbi ate ngo obuyimbi sibwe muno busimanya nyimba ngala tiwizi simanya ngo ino kubanga oli rapper kati nakera kumacha nengamba nebane nga bachali babeera n'obukyala mwana nengamba naye nkoze ntya nakera bukezi kumacha nebagamba naye mukimanyi ndi muyimbi kuba nagezesaako buli kimu ne bigaana ejo nasangira kyali wange bamita DJ Mero Pro nagezesaako buli wamu naye ne bigaana nebagamba ndi muyimbi nze namala tamu namba nga bansaba akapera nengamba gamba start agaba kapera ngasingenda bayimbira ki toyina line zoteekawo sirina line zenteekawo ati awe najja nenkyeteekamu ekyo ekifaananyi kati birina engeri gye byajjamu ebitinga biranda omanyi ekintu nga kyakulumba kina engeri gyekijjamu nga kiranda lumu nzirayo ewaka nga waliwo kyali wange bamuyita MC Ranking Cuts ng'oyo gayi wange bamuwa offer ku studio emu nga jangamba mwana okimanyi so okumanijinga woba oyinayo akayimba kwonna muga bronze ninayo obuyimba bwange bungi nali natandika engeri kati bwe nabeeranga mu holiday nga njiyawo awo ekintu wenzirayo ku ssomero abamanja kati ngebyaddala ngambye kanoonye engeri gyenfunayo oluyimba blood liri essomero ng'olinamu akayimba wali obamba aye Masaka Parents agimanyi yenna ng'obambira ddala kati nekubyamu akafaananyi nali ngenda mugamba siri muyimbi naye nekubyamu akafaananyi ngamba blood wenfunayo ekiyimba kati nengenda mu studio nakuba ekiyimba kyali kya rap nga kya luzungu bali bamuyita Big David producer yakinkolera naddayo ku ssomero maama nali mubi abo bajenero zama nga be baliko nali mubi nengenda nenge byange bya mu luzungu nenkitwala ku ssomero anko saawamba nga buli kakyala kange nze nga nkyafuluma break simanya neeretera ebyokulya star byonna binsanga awo kayimba kamu ate kaali ka kitundu nga yankolera demo nenyitwala yenakolako vaasi nekola nembamala kati nga biri mbagamba muyimbewo bye mwagala nenfuuka ekizibwawo kati nagenda olabanga ebyaddala bino ebintu binyuma nga engamba binyuma kati waliwo oyo nenzirayo oyo producer nangamba naye mwana kuba nali neyimbira chorus neyimbira ne verse nangamba naye okimanyi oyimba bulungi mu verse ebini mu chorus lwaki toyimbamuko ebya R&B n'olaba kati nankolerayo akayimba bali bakayita wanteekamu ki bali bakayita Destiny yasooka wali kali kabinyosaga akoogerako waliwo bali bakayita Destiny nenkakola buladi natekayo oluyimba ne batandika olukuba jinja yonna bali bayita Destiny nakola ne balukuba nga lwa mu luzungu naye ne lufuuka ensonga nengamba ekisegeeza bikola awento we natandika awulira otya nga ijinja oyitamu boti oli yatuniyo bagikogamba ati nalinva ku ssomero nga buli omwangamba ne mugwe tuniyo nga bagikuba kusimanya ku gundi ku smart ne bagamba okakasa kati laba nenjewulirako ayiyaye nagamba producer olawe ebyaddala tubifuula ebyaddala kati nentandikiraawo nefuna ku bantu abankwatakwatako wagayi bamita simanya Andrew nefunaawo ku bantuntu nga omanyi ojja olanda kali nenkifuula serious natuuka ekiseera ebyaddala nenkubamu nga nze kabambo nga n'abayimbi baayo bantya nga bwe batanteekayo kola olunaku lwe basooka n'okunsasula mu zigigi waliwo gaye yankuya n'amugamba lati nkuwa emitwalo 8 lwali lwa Saturday ku Monday saasoma omunana ogumanyi ng'oli mu kirasi simanya mbu nsoma simanya senior 3 senior 4 5 nagera lwakuba yannuma yampaako omukaaga ekyebiri n'akinnuma ekyebiro jaki omanyi akatogaawo ng'ebivulu nga kiwedde omaze oyimba enkuubo osegedde abaddeko wano awo ne mmala awo kali nenzija
netukwataganya dano yo gayi wange producer Big Devi netujja kati wenna tuketsera nengamba naye mwana nga maze senior 6 nengamba naye bro mu biseera bya covid yao nemugamba mwana omanyize njaga nnyo kwa out competing ebiseera ebisinga nemugamba mwana olaba enejinja teri future bro nengamba omuyimbi enayina yagala okuba alina kubeera wali Kampala bakati bano bajja kukkiriza lwampaka ye n'asigalayo nze ne mugamba ngenze already nno nalinayo ba relatives bange nenzija e Kampala ntandika oyiriba endongo kati we namala naye ne mufunira giri naye ne muleeta ne mugamba mwana jangu waliwo wano bagala producer jangu netutandikira oyiriba okuba tune ya eyogera ku Busoga eyo ngorede awo nali ne Maro nga Maro anzuda kuba ngenda nti ewa Maro ngende wa Maro nali ngenze wandiika nnyimba ojja sitenga writer nzije sitenga byonna mbikola naye ng'okusingira ddala njagala kwegula ku bantu omanyi teri kintu kisinga omanya abayimbi baagala nnyo ebyobwereere kasita bakutegeeramu nti oyo omwana asobola owandiika endongo buli omu akusembeza kati nga buli muyimbi awo oba ogenda musembera naye wogendayo ng'oli muyimbi bagamba ha ono naye obagamba mwana ndi muwandiisi wa nnyimba bakusembeza ku kido ne kati wammalo nagendayo waliwo obwana obwankubira essimu ne bungamba njagala kutuwandikirayo oluyimba ne bungamba oyagala ne bungamba ne mbubuuza mugenda kumpa ssente mmeka ne bungamba tugenda kuwa ekyesatu ne mugamba mwana muve ku ssimu yange kati nkujjira abaana nga bankuba essimu nengamba mwana lati wamaliriza otya kale tugenda kwongera mu kale nimbaga mugenda kunyengera musene nimbaga so awandika lulimba lwa mitwalo 3 nimbaga kale katukuwa ekyetaalo nimbaga naye mwana sagadde bavuma ndaga mwana naffe tetulina ssente osegera naffe tetulina ssente naye luyimba tugenda kukola kolabo ne Maro we nawulira ekyo nimbaga akozi bali mulina ssente meka nti kale tugenda kuwa ekyetaalo nimbagamba no problem mukiteekeko ku ssimu ne bakiteekako nakeera bukeezi nensangayo Zulita Muzinga ng'akyali producer nga tannabatandika yimba ngendayo nsanga Zuli ng'akuba track namusanga yakubye edda track mu ddakiika 2 nali maze owandiika ebintu byange ne mugamba bibyo mbandise verses z'abaana ne mala owandiika Zulita Muzinga ngamba mwana oyimba bulungi bambi kuba mwana musajja mulungi ate wampola mpola nangamba mwana oyimba bulungi biki kati we navaawo Maro ndoza nawuliramuko bambi nagamba no mwana yani wamgaila tiwizi kati nangamba mwana studio weeri wano woba owulira ngo oyagala okujja okola so okujjanga n'okola ne Bazuli n'okolanga ziddemo zammwe waliwo ne gali bali bamuyita Eros Beats kati netandika okujja ewa Maro mpola kati netufuna bondi kuba Maro yalinanga abayimbi bangi naye kati nze nina omukisa nti wembondinga n'omuntu bambi atera okunfula first priority alina embondinga naye netubeera awo netukola kati we twakola awo nkola ekiyimba bakiyita Nva Jjinja ntandise okubeeramuko n'abayimbi nga batandise okuntegeera video njirabamu abantu bangi exactly lati bana abasajja bonna yabayiri batyo bateeka mu video blood nze nategeera ennaku yange ne manya njaga afuuka star ate okiremeseza abaana weebali nnyo sinakubuna nnyo nga mu bantu tebamanyi kyekigambo ekituufu naye abantu abali mugundi kati nze kuva dda ndi muyimbi w'abayimbi oba muyimbi w'abasita osegeera nga basita bamanyi nti akakana gye kali kati wenajjaawo nenfata badita kyabo nenfata simanya bagundi nga buli omu nensoka nenfata buli abantu abalimu Maro ne mugamba mwana ankolera abo bavikita bani osegeera video nenjikola kati ekyo kyanyamba nnyo buli muti yagamba nagamba naye kana kekani kakoze video mulimu abakabi ate nga bakampala osegeera blood nali mbalanze kuva ddambala omuzannyo brasta sina kyenkola baile olani wembanjo chezza
mba nakibaze nti njokyezza lwakuba omuntu omulala ye alaba bya kisiro nenze mankimanyi nga nkimanyi nti nayokyezza naye ngenda funamu kino nkola kigattako nenkola eyo tune yeyasonga okunzibula amaaso neŋŋamba naye lati okimanyi okuba hiti mu Uganda muno kuba tune nalabamu bapulezidenta bangi by then nga olaba lati waali n'abantu abali mu vidiyo kituufu ngera omuntu akuwa that respect this audience otuukawo otya segeera ate then ne respect nti nayinanga respect nti nze ng'omuntu ansinga mba neetotowaza neŋŋamba bannaye respect omanyi abantu baganya bawa respect ogamba omuntu ekitiibwa kye mu bulungi ekitiibwa kikomawo so kali nenkolawo ntyo nentandika okulakola obuyimba nga tebugira nnyo ate awo saalina era nga nsigadde empandika saalina ku TikTok osegeera nga bino byonna byakola naye nga babiteeka ku TikTok z'abantu nze nga siina TikTok account kati okuddusa olutambi lwali lumu nga ngendako ewa producer wange mugamba naye waagwani nga ngenze kola kayimba ka birthday waliwo kyali yanteekako nagamba nkolera akayimba ka birthday abeereeyo Mbaale big boss kasuka nanteekako teekako erinnya lyange ngenda ku studio nina omuwala gwe nagenda naye bamuyita Rahma yagenda eyo bweru mu nsi za bweru kati Rahma oyo mugamba mperekeraako hali ati tugenda mu studio angamba mwana bulijjo muti we mubikola nkola akayimba ka birthday kagwa kati producer wange ankubiramu akayimba ankubiramu track ngamba nakubye track yange eno nnungi ne mwana bayimbiddemu gospel naye abagiyimbye osege nga mugamba kampuliremu yakuba track obwongo ne bwesererawo ne mugamba bro mbadde nsaba ino track ogimpeeko ku ssimu nangamba erimu abayimbi baayo ne mugamba tofaayo nze gimpeeko ku ssimu kati ate naye nga omanyi yali frustrated tebannamusasula sema tebannakola biki n'agimpa negisindikirako gayi wange bamuyita Liwikotazi nangamba track nnungi kati nze ne mugamba mwana twesangeko enkya mu studio mwana omanyi nze nkolera nnyo wantu wali vibe mbeera ndi tiimu yange oyo gayi Liwikotazi tukwata obwongo ne tugira ne tufumba ne producer wange oyo nga weetuli omanyi buli obeera mu studio oyina aleeta line omugamba mwana eyo webito nti that collective work yeah man kati tuba tukola oluyimba lufuuse zike tuli ku first verse tuli ku yokubiri tukoze chorus kati verse eyokubiri eganye waliwo omuwala eyajja ng'aleetera producer wange naye mwana producer oyo omuwala kirabika omuwala najja baye bamuyita big up on self bamuyita Agaba mwana najja ng'ayina emmere agireetedde producer kayine mugaba producer mwana nange njala ennuma lwaki tokola ki tompa ku mmere n'endyako kati ngenda olya ku mmere kali kawunga muceere n'ebinyeebwa mu nnyama kati wennalya ku binyeebwa n'ennyama ne mugamba ne mwana kyana kiwala kino kyafumbye ekinyeebwa mu nnyama tazina ngamba ng'okimanyi yo line si wewe tujja buno obuwomi bwa kinyeebwa mu nnyama erya ddala if you're watching this ulira at your pain osege si wawe twakijja ate ng'ebya ddala mu luyimba olwo ekigambo ekyo kyekyafuuka ensonga osege tukola oluyimba tulumalanga ngamba bannaye obwongo bwesera lusindikirako Katamba MC Cuts kati MC Cuts ngamba this song is so nice, how about if we do it with fear tumala olukola ne ngati ngamba ngamukubira nga tukola appointment fear ngamba agenda kujja ku saawa emu tujja mu studio tulinda fear je neziwera saawa 6 neziwera 7 yajja ku saawa nga 6 yajja negoniba waliwo abamugiddeko linga omanyi star oba bamugadde kati nga bannaye ka studio kaffe bambi tujja tuma
kati nga jatuula munda kati nga bana ekindiko nga banayo batasiimyewo oba byosegeera naye ng'oluyimba yalwagadde bajja bamuplayingira awo ng'awandiika ku lupapula yali akayimba k'ekigambo kimu nagamba n'abaako ekyamukyankalanya oba yali agenda ku show oba yali agenda ku show nagamba bannaayi let me first go let's schedule another day nize nsasuddeyo ne ssente omanyi studio gye twali tukoleramu nze nalina producer wange by the producer wange abadde ankoleranga bwerere from day one kuba tubadde tweyimusanga musajja wange naye nga tusasula studio gye tuba tukoleddemu kosti yalina studio nga ye kati maze tusasula studio time mwana muwala agenze kubira katikati nga ngamba please send me the demo nga amanyi nti ki kumba ate fiye ye yali aŋŋambye kati wakukubira mugambe nti tukoze kati nga ndi nsagala limba musajja osegeera ate ono naye aŋŋambye weba nina omubeereramu kati nga kati mugamba tukozeeko naye tetumaliriza nagamba is no problem kati nga kati akubira fiye essimu enkeera mugamba kati nga kati aŋŋamba okay she's going to come I've sent her transport fiye nga tumulinda ngajja ku luno yajja ssaawa nga 3 natuuka mu studio nawulirizaamu oluyimba nawandika ku lupapula awo nagamba asuka nagamba I need some hot water tuli awo tugaleese nebannaye amayimbi abanene bannaye tulese buli kimu kati kankubuulire omuyimbi omunene waaba akuwadde ne wakugamba nti bannaye njagala kindazi naye kiri Masaka osobola okulinnya boda nti bannaye njagala ate tolina nalwayo buli kimu tukikoze tuba tuli awo tannayimba yakayimba mukola inez ne bamukubira essimu ne bamugamba omanyi omwana we ono Abi but she has had a bad dream nagamba maybe nange my daughter cannot be there without mommy because she has had a bad dream nengamba omwana gwayogerako wa myaka nga 10 ni tasobola beerawo mami asooka akole alyoka amulabe edda mwana nenga nasasudde mwana ezo nnaku ezi nga nsasula the next time olwo ne tuluvaako natukozesa program nagamba ali kujja osegeera najjaawo twamulinda paka saa 9 teyajja nga n'amasimu yagatadde mu kanyonyi ndowooza kyali wange bamitalirikota zinaŋŋamba buladi toddamu kumbeeza wano ku studio oluyimba olwo siddamu ekigambo ekikwatagana nti ogenda lukola n'omuntu bivuddemu ne producer wange naŋŋamba siddamu kumbe Katonda waliwo emikisa gye bayita a blessing in disguise kumbe Katonda ambalira tulimba lo lugenda kukolera era kyobola nga simuyinaako buzibu like I love her so much mukazi wattu naye ndoza Katonda yali amukozesa nange nsobola ofuna muluyimba kuba singa twaluyimba naye yali she was big kati yandiyimbise ne balaba nti nno oluyimba goni naye kati luno era ne kati bambi ambeereddewo nnyo kozi yakiteekamu nnyo amaanyi kibeerewo naye bambi nekitasoboka bbeerawo osegeera so kati nembeera awo oluyimba nendukola kati kyalina ŋŋamba naye olaba otya okola ki okolayo TikTok oluyimba n'okola ki nate nga mwezo waliwo okumanya bane mbonaabonedde mu ndongo eno tumaze okuva ku fiye tugende waka producer wange twalina jali bamita dash p bambi big up on itself yali alina pitch ng'akola bwa boda naye ng'atuvuga buli wamu ne tugenda nga n'omukubira ajjako omusaabaze n'amugamba mwana soko olindemuko najje walati amunone ku studio kati ne tudropinga David twamudropinga yali abeeranga olabanga ku H&M ng'okkirira awo ekyo ekikubo bwe yali abeera kati ne tumudropinga awo ng'akkirireyo wammanga mba ndi awo mugamba mwana oluyimba lumpe naguddeyo TikTok account nga byaŋŋamba sibitegeera nti mwana
kati nesuka ne mujja ku bandi awo guli nangamba wategedde ekyatuusa ku Big Day nti abayaye bamukubye ne babba hard disk natunula ekyo kyokka kikumala mumazi okusoko notula butuzi wansi buli akulabanga okitegedde natuula neŋŋamba naye Mukama Katonda buzibu ki nesuka nembigattagattamu awo nembeera nemuka katugenda tukola tutya nangamba mwana tugenda biddamu tubikube nemugamba tetusobola otegereza nnyo mu art ono first impression gyowa bula tusaagiddamu n'abayimbi tugeze nga Bebekulu nga we yayimba Love Everyday n'omugamba n'oleeta ne producer yalukuba n'omugamba ddamu obikube nga we wabikuba tekisoboka kuba guli guba mwoyo olaba mu music kuba mu art guba mwoyo kyososo fulumyawo laba Katonda wanyamba kumbe aina we yagenda omuterako sima bagita bine nga olaba Windows because babita batya software yoyo wa Mac kumbe project yagidekako kaawo kati laba wajjukira kukinamugamba waleka ko wano project yeno bangambe hard disk yabuze nagera najijjayo naye nga mwavaamu ebivuga ebimu era oluluyimba lwali luli nice nga luli sweet n'okusinga kaawo netwaga tukozese ebiriwo n'amaloboozi agaliwo ne tuluta ne nduteekako era we nalufuna wenti naluteekerawo ku TikTok kyemanyi ndooza lwafuna like 5 nengamba bya TikTok nga sitebijjagira laba olaba kyali oba yavaawa yali mu America nga yambala bya munamajje ne muna Uganda ate musoga abeera mu America kati yaye yalaba akayimba ne kamunyuma because it was a very beautiful song naye nga alukoze tali out there nakakola challenge we yakakola challenge Mukama Katonda bachali bange ne bangamba okimanyi gwaliko ku TikTok nimba gamba wale kanaawe babikebera batya munsudia ngendo labanga ku kayimba kuliko mu just munna ku 2 nga kayimba kuliko challenges 15 ngamba okakasi kati awo nenzija wentyo nange TikTok yange batandika okunfollowinga ba TikTok abambi big up on itself bambi bankolera Emily nasoka nakakolamu bono Koko chali wange awo pikinga ku TikTok nange batandika okunfollowinga nitandika katokola obuyimba nga nange batandika olinda nti that kayimba kikagenda ogira bambanja nenkolaawo kati nenzija kati nga ntandise ofuuka kati ate nga abayimbi engeri gye mbabaddemu ko wano nga ndi muyiribi nga banteekayo waliwo obudde bwe batuuka nga bagala nnyo okuconfuse nga time wajulirako nga bakwata akayimba ka sweet was it Sweet Love nga bankofizinga na nnono ekyo kintu bana ekyampisa bubi kyampisa bubi kataka kayimba semanyi kye waliko peno bajukwata otya kataka kayimba akakayimba ko lunaku nazikolezi 2 nali ngenda kukola bibuuzo bya senior 6 nenkola ya kayimba aka gospel nga mpulira ntidde producer wange bali bamuyita waliwo producer gwe nakola naye bali bamuyita Davix nakeera ku macha nangamba mwana tukole ya kayimba inspiration omanyi kwenjijja waliwo abayimbi bali babayita omanyi nze sporting talent blood abantu baba omuntu obate bamumanyi nze manya nengamba banaye mu myezi ng'ebiri oba mu myezi nga mukaga bagenda bakuba bakabyamo waliwo bagayi babayita ba new chapter Africa bakayinga bayimba bulungi kati bayina akayimba ke bakola ne kayitamu ko simanya mbo eno Kampala kibuga jedo bali ba South Africa nga bayina muko ku mbochi kati bayina akayimba ke bayimba bakayita mama kwa manyoli kitonde kitala nga karege kanenga maneso okola mu ebintu bya love mukana akayimba nengamba guide tufune codes ezo ewe mabulido tulo tunula mu kifaananyi wagulu mu kasonda nina line jja nayogera omwo twalina omuyimbi bayira bamuyita Vivian Mimi nga tuli eyo manyi naye wajjinja ono yayimba leka nkusange waji suba oyo muwala
twali naye nga tuli mu studio kati nenyimba line eyo n'agamba neera ati olimba nayimba line neŋŋamba nakwagala nga sinnakulaba we nakulaba nalabirawo gwe nayagalanga That's my song, man. Netubeerawo nenkakola ne kati sinze yakatano okukata by the way kuba sayina YouTube by the way. YouTube ate olabire ku YouTube okafunayo tosobola kafuna mu webale nnyo ne bantu bakayina we katambula ne wenkayimba by the way omanye kyakanchaiso omanyi wakisikayimba. Man, they give credit to somebody else. I saw you that get thing. ate n'omuyimbi n'atavaayo kugamba nti akayimba kono kozi omuntu yenna alina mwana abantu ng'oyagaliza nze nina ebintu byendaba nze nkola challenge z'abaana nga I feel the song is good nentekako ne wayine ngamba like this guy yayimba oluyimba luno but you had the numbers by then, you had everything, you could have come out nogamba naye this song belongs to this artist. He kept quiet nekigenda mu maaso mwana kunkuba kikono mwana ng'ate ebintu ebyo mbiteekamu nnyo obwongo mwana. It was a nice piece naye nalukyawa I don't think it anywhere just because of those issues nga sebo ne ku YouTube era we nagulawo YouTube neŋŋamba nagulawo YouTube yange nenga baile mu mixes z'aba DJ nga bakateekamu nengera bateekako unknown kugambye they played a song naye kizibu okumentioninga mulo kizibu ngate artist yali asobola okunyambako mwana rasta yankuba ekikono nenga pick up on yourself bro kuba naye si yakiteekawo kyajabuzi man maybe teyamanya so big up on yourself unknown oli wakabi bro wakabi so njagala kubuuza manyi ndabye nnyo ku statuses zo you've had issues ku stage you go perform ate music inogamba nedda obadde jaganya okuzanya oluyimba sekatikamba yimbire tuyimbe kituufu anti mwana sibitegeera kubanga man I respect DJs osegeera n'ebiseera ebisinga DJ man ndi artist yakubyemukko nange osegeera so you can't tell me mbusimanyi olw'okuba mboba oba omuyimbi oba gravity ali wali simanya biki ebyo mbu ongira olw'okubanga I'm a new artist. Osege, any artist that is paid to come on a show, because I'm paid to come on that show. Osege, season to one diagala maybe gondi. No vuga speed. Stage manager. Simanyi weva, I was sagala nyoko gira onyo, because those things deal with DJs. Osegera omusajja asobola okubanga bambi kuba nabo mu biseera bye babeera mu pressure bayamaanyi n'ekintu kiva ku bayimbi balala naba manager baabwe naba DJ baabwe omuyimbi munna aba ayimba nenga oli ku DJ amukubira flash ino please osegera omuyimbi muleka amale ojje wa DJ olyoka omusumbuwe so I don't blame the DJs basobola okubeera nga bambi nga bibavuga speed nabo ona mwa flash kyokka alikola alikukubira naye ate abayimbi kye batamanyi blood nze siri wa autotune blood nga wenyimba ku CD wenyimba ne mu byeddala kati gwe wojja nolowooza nti nebidongo ate ngenda kukolayo show by the way ngenda kukolayo Friends of Latiwiz nzije nga sibya CD nzije mbalage engeri bayimamu live band osege so nze kyensaba bambi like I don't beef any artist oba biki ebyo so naye omuntu muleka shining mwana abantu abamu ba confusing ekintu ekyo manyo ayinza okulaba nga threat you're shining in your time and alabira dala lati ayinza bata agenda nnyo ekyo bakirowooza nnyo naye ate nze I term that as olaba eno industry eringa cake okimanyi nti nno naye ekyo kibuuzo nkyebuuza nnyo era njagala nkibuuza abategeka emikolo musobola obeera abantu 5,000 emmere n'etamala
Niweleko omukolo mbukeki teyamaze. Osege nawe ne bagikuletera mu maaso otyo olondaga ekinene. Ate bagitemamu ne bagamba kino mu kitwale kyokka nga waliwo abantu ng'enkumi 5 eno ne bagizaayo. Osegeera kati industry eriwo etyo, industry eringa keeki. Buladi buli lunaku abayimbi obadde okimanyi okyegeneza ku TikTok ereeta ennyimba nga 10 buli wiiki ninga bonna bayimbi nenga ate bonna this industry can accommodate us. Osegeera buli omu asobola okugira kyobola nga you see like Bareigi abeera embalala n'agaggawala ne gundi n'ogenda eggulu n'osangayo abayimbi naye abayimbi baffe ab'e Kampala bannange abayimbi ba Central abayagala omutimbe kalenda omutimbe ne ku mabala agaddiridde kalenda omutimbe Masaka ajja kubeeka wempe kyokulabanga bagwa ne kabenje omusajja olina ebivulu 14 mu lunaku lumu e Kampala nga tolina ogenda e Kalamojja osagenda disappointing abantu. So kyovolabanga like we don't outcompete ola mu Uganda kyovolanga bagamba mwana tulemedde ogenda international because we don't outcompete ourselves. Osege kubanga olaba Wizkid waliwo ebifo byatakyayimba mu Nigeria okimanyi ekyo yayogera n'okwogera n'agamba e Nigeria abawa ekivulu kimu mu mwaka. So if you want to see him mwekyo ekivulu festival gy'olina okujjamu osegeera nefa bana abaffe bannaye yeyekubira ne promoter mwana nga tokyantegeka tukyanteekayo wanzijako kati gwe oli lubirirwa otya okuba kuzi O2 ng'okyalwanira microphone y'okukalenda ate oli muyimbi munene you've sung for 15 years 20 years 10 years naffe tuweemu era okuba naffe tulinamuko olujanja generation empya sina basuulirira kubanga man we've not created a generation because mu generation yaffe nga wetuli abaana nti ekitusumbuye nti we've not created a generation okulaga bali abanene nti wetuli naffe nti buli ajja yeeyimbira bibye anti kwepima kuba abantu abamu kulowooza nti buli omu asinga munne bwe buzibu. Kati olaba mpanya example ku Radiant Weasel bajja bakola collabos na buli muntu. Nze nina abayimbi benalabira ku ba Radiant Weasel naye nga simanyiyo nyimba zaabwe endala okujjako lwe yayimba ne Radiant Weasel. Osege but right now we give a picture kera ku macyango olabye poster eriko Latiwizi Unknown Liam nabo bona bomanya bali mu generation yaffe All Star. Buli generation yakola All Star. But just steady bani bakola zi All Stars zaabwe ne zibeerawo. Goni ne bakola zi Mr DJ ne zibeerawo. Nti ezo that connection n'okweyagaliza okwo nti omuyimbi gwe badde tebamanyi nti kati Katonda akwanduddeko eddusu Latiwizi ofulumizaayo ko ku mutwe. Nti oli gwe batamanyi webanalabanga bafani ba Latiwizi banalabanga Latiwizi ayime naye mu luyimba bajja gamba atonaani nga ayimba bulungi. Let's check out his music. Kyebatalina naye ngenda kibakaka Musaaga. Musaaga. How do you come to meet MM? MM Media nali ndi yao. Yeah, big up yourself Mickey Miles. Twamutaddeko wano. Osegedde. Mickey Miles Musanga, Samusanga by the way. Nali nkozeeko. Natandisa abantu okuntegeeramu. So, funa chali wange bamuyita Kimra akola kubukedde. Chali waabwe nnyo. Mbera ku studio wangamba nenda ati mwana oyimba bulungi naye kibula mu music wo ssente. Kitaga engeri gy'oyimba obulungi wofunamu abantu abakuteeka mu ssente mwana bigenda kukola. Nemugamba ne mwana nga saagala nnyo management zivuga speed. Mbali njagala ntambule ku pesi yange naye nga nkola ki? Management. Segeera. Bilala mukko luba lugendo lulala.
kaina ngamba nedda bano bakyali bange bro nkola ki mbesiga kati naagira ne tukwatagana ne tugenda ne tu meeting na ba meeting na bankubye esimu ne tu meeting ile wantu nensanga awo ba Miki ne mbasanga ne twogera mukate birozo byabwe nenda banga ki ate nga ndaba bavubuka ndabanga birozo byabwe bigatta ne magamba anyway let's give it a try tulabe awo twatandikira okukola ki okukolagana basajja bakabi era Miki big up on yourself musajja wa kabi kyokka omuntu akola ate musajja mulungi nnyo tanywa walaji wa soda na Minute Maid sajja waddala omanyi bintu bingi ebibaddewo but of all your songs they are love songs you love people abantu bakwagala abantu ate ndi lava boy wemba njagadde njagala na mutima gumu ndi lava boy wemba njagadde njagala n'omutima gumu kati kankubuulire ze wemba njagadde omuntu oba bansimira n'ekinnya ne banteekamu omanyi nga basima ekinnya mu kitooke ne banfumita waawo oba gy'oli mbajendi ebintu byensi nze namanyire okubeera disappointed kati nakaluba omutima nakaluba omutima omanyi abantu bakwagala naye mubanja omwo mubaamu asinga okwagala by the way mubeeramu asinga ate okwagala ate n'oyo asinga okwagala era naye abajja kukukyawa kati nakyo kisuubire ebyaddala kati kankubire tekiriyo omuntu kati kankubire Katonda yatutonda nga tuli bantu goza lwaki sitaani omanyi ekintu ekizibu ennyo okudetinga omuyimbi w'omusanyusa ennyo tuna agikola okitegedde omudisappointinga n'omukyawa akuba tuni kati omuyimbi ye gwe lwaki oba omudisappointinga kiki oba omwagaza musajja wattu naye kati ffe twasalawo tuzibakolere omanyi tukwagala naye ne mubanja abasinga okwagala I want to send my big shout out to Helena Menta. I love her. Hello sister, how are you? What's the bond? I see the love songs. Yes, they are there. I see that bond. And Helena Menta writer. Writer muhandisi wa Ndongo. Helena is my schoolmate. Really? Yeah, she's my schoolmate. She was a polite girl. She comes. Bambi okalaba kanyabo. Soma. She was. Najana soma hi, how are you? Teyaina yoko chi boyfriend chali chimsumbu. Toyi cholereza monto. Sigenda kusala chi. Gamba wallahi billahi tallahi. Wallahi billahi tallahi. Kati ndi musanze ndi bro. Ira nandi kambi katola balati. Awo na ibond yeyo Helena. Ne? I see the love name. Love, ne love chijo yogerako. Tusoke tugiremu. Eno love ya bro oba. Kale era mulimu ya bro na era wajirabanga nawe era. Wama abatulala siwe kiri. Wajiraba. Mwana. Mugezezaako oku me. Clarify something. Neka weyabadaga wamusanzeko n'omubuuza kuba kati ojiwo siye yagambye ekyo nabafunako one on that okusinzira ku kyendaba amasanyalaze wegali mulekwa mwana w'abantu tuyinza okwogera netumukubira nabyayinza mwana yampayiriza ekigambo mwana yampise daddi naye nga mento oyo kyali wange amazima ag'eddala amentaringa ate tulina ebirooto by the way twalina omanyi wali osanzeko kyaliwe nga faaniwo ate nga nawe oli faaniwe osegeera kati ate tulina ebirooto ebyatugatta nindaba nga ebirooto byalina nange bye nnina
okategedde kate tuwe motivating nga mwana olaba ogenda kukola kino ngena kukola kino osegeera noberanga like webiti ebintu webityo. How can you describe the sides? Umuntu yakubuzako that mentor, beautiful, hard working, no kuberanga ali she's humble, she's jolly ndaba bondi ya mwelanga ate kati n'ekirala mwana ffenna tuli baana bato segedde kati ola kubanga nabaire lumu namubuuzaako nimane wenakakase neŋŋamba bannange nabuuza menta mana oba ofunye ssente oyinza kukola ki ng'ozifunye mu bungi naŋŋamba nkutwalako out ne tugula ice cream nga mungi nga muyitirivu mu buyimbawo bwonna. I just want you to put a line out emusaana oli mwana wa Ddembe otambuza simbo atoli kambejja siraba gambako awulidde mwana tumwongere mukamu ninake yawandiise akapya akapya yakampandikidde Helen Menta baida wenno muwandiisi w'amaanyi era bane every writer out there kuba namugambye nagambye omanyi Diwikottazi Big Devi badde nsaba omwana ono mumutwale mumukwate abeeko ne kyampandiikira awandikira nzenzeka era bane buli ayagala omanya abayimbi beegiraagira balaba buli alina ku masannyalaze kati olwokuba yalabye nga bampandiikidde tune ngeza nendaba omuyimbi yenayina gye wa Menta mbw amuwandiikira tune ate Menta nze manager kikyoyagala okuteekawo embeera nze byonna mu section eyo